Ekibuga kiguddemu akasatiro olw'okufa kwa Haji Musa Ssenyondo Ngono yabadde akulira kampuni ya Nabugabo Updeal joint venture eyoola kasasiro. Abantu olutegedde amawulire g'okufa kwe ne bakuŋŋaana mu maka ge agasangibwa e Katale Seguku nga bakulembeddwamu omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Lukwago. Ebiragiro ebyateekebwawo okutangira ekirwadde kimunaabye mu ngalo ki COVID-19 bibadde bigobererwa bulungi, omuli okunaaba mu ngalo n'okwambala masiki. Abamu ku bamulekwa nga bakulembeddwa mukulu waabwe Ssenyondo Hamza balambuludde ku ngeri kitaabwe gy'afuddemu ey'ekibwatukira. Afudde ekirwadde ky'omutima, tugezezaako kumuddusa mu ddwaliro atakyassa bulungi. Bannyonnyodde nga kitaabwe bw'abadde omusajja omuntu w'abantu era ng'asonyiwa mangu yenna abaamusobeza. Abadde talina kakuku konna ku mutima ng'akusonyiwa there and then nga wakukola ekintu ng'akuddiramu n'oba tomwetondedde. Bo abakulembeze mu kampuni gy'abadde akulembera bategeezezza nga Haji bw'alese eddibwa eddene mu kampuni eno era nga si kyangu kumuzaawo. Ne baŋŋamba tumutwala mu ddwaliro naye ali bubi. Twayise eddakiika bbiri ne bankumirira ne baŋŋamba nti afudde. Naye ng'ekiro nayogeddeko naye n'antegeeza nti ŋŋenzeko mu ddwaliro nabadde ndowooza nnyina korona naye bankebedde baŋŋambye sirina. Empagi Luwaga Haji abadde mukulembeze mulungi, abadde mukulembeze muntu yandibadde yeegomba nti abadde mukama wange. Kabengwa Musa abadde mukozi munne annyonnyodde nga bw'akoze ne Haji obulamu bwe bwonna nga tamufunangamu buzibu. Tumaze naye emyaka gyonna egiwera 22 nga tuli mu Nabugabo Updeal. Batambula naye nga muntu gulubuzaako ye muntu atakayana. Omulodi wa Kampala Ssaalongo Lukwago ategeezezza nga bw'abadde n'enkolagana ey'omuggundu n'omugenzi era nga bingi bye babadde boogeddeko bye baagala okukola mu kibuga. Ku bino kuliko okukyusa kasasiro, okumufuulamu ekyomugaso n'ebintu ebirala. Nze mugamba ne banne nti amaanyi bagatte okukola omuzigu gy'ayita recycling. Bave mu ky'okuyoola kasasiro okusika mugwa noono n'oli nti babasasule kuyoola kasasiro kumutwala ekiteezi bafune recycling plant oba ekyuma ekikyusa kasasiro okumufuulamu ebintu eby'omugaso. Bw'atyo Lukwago asabye abasigadde mu kampuni ya Nabugabo Updeal joint venture okutwala mu maaso emirimu gya Haji gy'abadde akola okusobola okukuuma ekitiibwa kya kampuni eno. Programu ezo tusuubira bannaffe abasigaddewo bajja kusobola okuzitambuza. Haji Medi Kasujja asomye enteekateeka y'okuzika nga waakuziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe ekiwoko mu Bukomansimbi. Kuzika kugenda kubeera enteekawo essaawa 10. Pulogulaamu egenda kutandika ssaawa 8. Haji Kasujja annyonnyodde ng'omugenzi ng'akyali mulamu yabagamba obutamuziika nga tebamaze kusasula abantu bamubanja era nga mu kino basabye buli abadde n'ebbanja ku Haji okujja bamukoleko. Buli awulira nti amubanja tugenda kulaba agezeeko, tugenda kubawa abantu tunatula kusalawo atuukirire abantu mu kyama ayogere ebbanja ly'abanjaani. Lwaki baki yakigamba abantu bagenda nga mayite emaze okujja mu ddiiro. Haji afiiridde ku myaka 52 era ng'alese abaana 7 saako ne bannamwandu 2. Sabbiiti 2 emabega Haji yalina akulira ekitongole kya KCCA Dorothy Kisaka nga batongoza Smart City mu bitundu by'e Makindye era nga byali katwe. Haji yasinziira eno n'ategeeza nga bwe baali bamaze edda okugula ettaka we bagenda okuyiwa kasasiro era n'ensonga ey'okukyusa kasasiro okumukolamu ebintu ebirala kye bayita recycling yakirambulula bulungi. Tuyina yiika 10 bayitayo mu Lukwanga Temangalo. Twagala ebisaaniko bino bwe tutandika okubeera nga tubisunsula tujjemu ebintu eby'omugaso. Shamshad Naluja ne David Sekayombya bakusakidde eggulu erino lwa Bukedde TV.